Bakadaama chomanya bakabi mwana just lwabanti ngano wira mwana struggle je bayitamu eba ya manye bwe Saudi. Wone gwe basu wa story je ndikola kalo gwe basudde eddalu. Bwe bityo mwana. Nga bamaze muri yako sente. Mwana Bakadaama abo. Obate balina ekisabe bakwagala. Bakwagala. Bangamba walina Bakadaama mu inbox awo. Tebajja. Nze ndi mwana muto. Ine emyaka emeka. Ine emyaka emeka 16 15. 19 nina 19 naye nga ebyabakazi sibigenda nnyo. Allahu akbar. Osaze olimbe gwanga. Ndiga yantomera kuba neddira ndiga. Omanyi kulika abakula abantu bagenda labanga obeegaana. Bakadaama bachala mwana. Oyina mu waifu ba waifu. Sina wadde. Ndyawo. Single and it's okay. Okya music tukitambuze tulaba abachala banajja oluvanyuma nnyawo. Bagala ina abamu. Nino omusajja wange yayimbira Bakadaama akayimba bamita Sam Kent Musoga. Wawa soga bakamaliza okufuna kyabazinga. Yayimba agamba nti mukwano weekuume munange tuulokole ensimbi. Kaninde lwolivayo ku kyeyo nkolowooza ero nsula wano mwoyo ajja okukola oluyimba olwo zina lufa luvannyuma tukola stories zikwata ku mitima gy'abantu ngendo following oluyimba okumuggukako nga olabwe nkufunye wano nga ayina Kadaama ne yali girlfriend we girlfriend nava wano mu Uganda n'afuluma eggwanga naye mu kugenda yatunda ebimu ku by'omu nnyumba ayinayo n'akateeke n'akatunda n'amuteeramu ssente agenda akole bakole bonna nete yalina smartphone bulungi kati nga olanga olina ekyaliwo we yakozesa ku simu ya kyaliwe kyaliwo ate ne beekwana sente ate ya omukazi ne sente yagenda obere emyezi atwamugamba tofunayo ka sente ompereze ente njizeewo nkole nga naye bw'okula tugatte twekulaakulanye nga takyabitegeero linga yamuwambadda so twamusanga ali mu mbeera ey'ekyayi era akola interview nga kaba amaziga maanyi ngagamba Kadaama tewali nkoze kino bulijjo ndaba abalenzi beba Bakadaama ate Kadaama ndio gwanzibi akole naye akole kati yesigulira sente mbadde nsabanga omwobubaka obumusaasira omugambe Sam Kent then oyongerezeko ebigambo Sam Kent basi simumanyi mwana tomumanyi brother jampola kati bubaka kibwenyezo omuwa just talina besigulirako abakazi kati bwavaayo n'amuswaza nga bulunokke jamusaba sente oli eyabbono ono mpozi ayinza oba yaswaza oli nenga just yakole ezize aleme kwesigulira ku muntu ate Bakadaama abalenzi bafulako sente eno baweeyo obulowoozo Bakadaama gye bali bangi abalaba sisters abaliyo n'abantu abali bweru Bakadaama mwana oyinza okukola ensobi ntono nnyo bakutabukira bakukyawa omulundi gumu nga naye okoze olusi obadde owa opinion kati ebintu ebimu kiba beta notabiwako opinion nedda waliwo okubagumya nti mwegendereza abalenzi baba temubanyiiza mubaweeko bye baba bagadde and so on batuwe ku sente Bakadaama ate oyagala kunyiiza bazira Riyadi Bakadaama ku Riyadi okay kachiko tugambayo akasembayo Biswanka wali mwana ali steady just mpola Kaula kano bakaita Kamaira Angel kagala nnyo oba ngo tuwa kapera ko yimbo lisembe notekamu erinnya lyako bakaita Kamaira Angel ka TikTok Myra Angel Myra Angel beauty princess kakabikanyirira alakawala era kati gwenga ko kamera kati ngagwe ko ine gundi ye like muli bachali nnyo era so mugamba nti Biswanka so muteekayo cha application kye no chikiriza just Biswanka aina wakayimba want you ke kali latest soko tuwemu awo kikaba kaseera kalungi nze bwe mbandi nawe mama romukwano mukwafu ngompa asante my love every minute with you chimala nze nkwagala nnyo kamala bwe zibeera ntuyo nkamula nze ndikwagala ntakera I want you to love me baby yeah that's it bakita want you gamba I want to love you Myra I want you to love me Myra oh yeah man so kumpa mukalimpa anti Myra bambi kyakabinyo kati yayigira wa kamera sitela abakazi bakwata kamera is trainings abaana abangi mukazannyo atala gangeri jaji tamuza mwana eri professional so wana wakabi so mpa mukali akayimba akasooka emabega ne Myra so kakoze ne kalango kenkuka sero tikamfuve nkole sente mfune nkutwale munkuka asatu mu December nkutwale munkuka Myra Myra tunagenda naye munkuka chawiridda tugenda bayira bali munkuka ne Myra Angel ne Biswanka abantu bebweyogerere wansi eyo amudi Biswanka here ku Swazi Club
bwe katajirigiri angenda kwogeramu naye tuba tusulumu baleetera wansi ate abakubekubemu nze Sonko Muhammad nyongero bajukiza ntukola airport pickups bw'oba okomawo no mu Uganda contact me 0706794729 namba yange y'essimu tukola stories zikwata ku mitima gy'abantu ebiseera ebisinga obungi osobola obanga okomawo wano eno ne tubeera nga tukwatagana ffenna ne tuba nga tutambula naawe bulungi nnyo obutereevu ddala tubagamba nga nti bwetambula naffe obanga donate automatically because kituyambako okufuna amafuta agatuuka ku bannaffe abali mu bwetaavu tuyira sister waffe eyagudde eddalu ali mu kiyumba togezaako kunoonya amagezi tuyinza kumuyamba tutya kuba ebyembi makatikati nga nkola story ate poliisi yabakutte ne bateeka ku deportation ate nga mulalwa ajjamu engoye tayagala kulya tetumanyi tusabe Katonda tulaba basobola okukomezebwa wanene ku butaka nze Sonko Muhammad lwatonda n'ensi yange assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka okugenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 94 729 oba noti 78 29 52 155.